kolereko toyina sente n'ennusu gy'olina kusasula bw'obeera nga tofunangako eky'omukisa omulungi kye nategedde nti ate bano abaabuza bwe baba bakuwandaga muntu bakuwa nga ya lunaku lusooka egamba expiry date yaayo oba otandika butandisi seriwe yakoma emyaka gyo nga 10 ontegera bulungi seriwe yakoma eky'omukisa omulungi ekyenawulidde ekigenda okuba nti kikola kikolebwa kale kata otandikidde mu question yange yennyini speaker yabasindika muddeyo mu service delivery abantu nga njagala omuntu omubuulire mweno mini recess okuvira ddala nga 7 paka bweneggwerako next week nga 28 biki by'osobodde okukolera abantu bo nga speaker bwe yabasindika muddeyo njagala okwebaza Katonda nti kya ID kyotandikiddeko ntandikidde ku ekyo kya ID okutuusa obuweereza eri abantu era ekyo kikyagenda mu maaso tulinayo ennaku kumpi wiiki namba njagala okwebaza abanira abasobodde okumpa abantu bano kuba nti abantu bewange tebagenda kubonaabona nnyo era nkubiriza abantu okuba nti bajja okujjumbira puroguramu eyo eyanira ekyokubiri kyensobodde okukola okulaba nti omanyi ebizibu ebyewaffe tuli kumpi n'ennyanja nalubaale kasasiro yebadde problemu yaffe esinga obunene kasasiro afuuse kasasiro kati nze nagamba nti njagala Nakawa East constituency ebeere Modo constituency ate mumalire eri ku nnyanja abasinga baganyo biwa bigwere eri mu nnyanja kyekyo kyennyini wetwogerera ennyanja yaffe nalubaale erimu n'envunyu I'm telling you the truth. Buli abantu batula kasasiro nagenda direct mu nnyanja kati ennyanja envunyu zinoonya waliki wali bivunze ontegera bulungi nnyo tokyasobola kusena mazzi gakulubalama lwa nnyanja oganya yadde gakozesa bagajjudde mubiru gajjudde envunyu gajjudde kasasiro gajjudde ettoomi ontegera bulungi nnyo kazambi yennaali awo abantu abamu tebalina toilets nti basumulula amazzi ne gajja direct ekitogo bakiriddewo ontegera bulungi nnyo kati amazzi tegakyayita mu kitogo kusengejja amazzi kyasengejjanga amazzi tegagenda mu nnyanja nga gali clean kakati ennaku zino abantu bakiriddewo si munaka Uganda yonna ontegera bulungi naye kakati nze kye nakola kwe kulaba nti ngula emmotoka ya kasasiro era wali mukujiro nkinga emmotoka eyo etikka ttani 6 n'ekitundu ontega eza kasasiro emmotoka ttani zempita ttani bakuzino mmotoka zigira ne ttani ze kilo 6 mu 5 eza kasasiro ontegera bulungi nnyo nti emmotoka eyange nasalawo neŋŋamba nti at least njagyeterangamu amafuta naye ngikozesa okulaba nti nsomesa abantu okubeera abayonjo kati kasasiro tumukendezza bwe ŋŋenda nina tiimu egenda ng'esomesa abantu kasasiro afuuka kasasiro nga takyalina mugaso mulala kakati tiimu yange egenda esomesa abantu okuimprovinga ku mutindo gwa kasasiro abeere reusable webale abeere recycle kakati njagala okubuulira bw'ogenda ekiteezi ojja okulaba nti kasasiro bugagga kubanga twasooka twali tetusootinga n'emmotoka emuyuwa n'olaba abantu babalwanira kasasiro abajamu obucupa abajamu obuveera abajamu ebyuma abajamu kino ne kino kwegamba kasasiro naye ebyo singa obigiddemu eno otegera bulungi nnyo nebiddayo ne bikozesebwa awo oba olongoosa omutindo gwa kasasiro ogyemu kubanga kati kasasiro fe mu nnimiro tetumwetaagamu okukola ki ebigimusa nakavundira tetumwetaagamu womutugiramu nebivunda bino tubikozesa netukola ki netukola ki ebigimusa netukole bwe tuti kanzijewo buno tutandikiraawo omuliriza owa 107.9 Pal FM tukyali mu program bibadde bitya mu parliament ze mukasa Fred twala kiku ne Honorable Ronald Nsubuga Balimwezo Omubaka wa Nakawa East. Jebaleko tujja kugendako ne ku nguudo roads committee tugendeko olw'ekyambogo mwalumaliriza
omala gwe baali baziba nga guyiwa amazzi ng'enkuba bw'etonnya ne gufuladingako gwali oyagala nedda awo wonna wafu wonna wafu awo abebbanda awo abazimye mu ntoba zaabo abawota bakitereeza ne leero nkutteyo naye ne leero nkutte ne leero mbakutte naye ng'ogamba otya muganda wange obulamu ye bali manager ebifo byolina bingi kyali edita kyali edita oza lwaki sitoli ezo ziba nyingi mawuliringa kujjako nga egwe atagiweereza naye katangira newegiraba eri nga nkasukayo taata neyanziza nosembera ng'okonyeko ne kukapateyo trail ng'owaliro ddawa wagendako koyima wagendako wattu eriwedde naye nagamba ofune ka constituency kago kekibuga waŋŋamba genda ono abavuka abadduse ne bagenda ezo waliwo abadduse ng'abaana tebana kuwomera otandike edita kumanyaaatuse edita wano kyasobola okukola kibayisirawo bulangu eyafudde mwamutumira bannange ne mmanya nti kati nfunye ne coverage abantu b'ekitundu kyange bagenda kuwulirizanga paala kakasa ebirambo bibira wakubisawo kigenda ne ngamba ndi ngenda kwogerako nentandika okutambula katundu nti leero ngenda kwogerako kituufu leero mpita mu katundu ka bodaboda leero mpamanya gamu leero mungenda okwogerwako nobatumira butumiza oyagazisa abantu faal at the same time kitegeera n'okusengawo osengawo omukyalo gwamwe nga mutono wano kansala ali ku miliyoni 3 n'ekitundu take home miliyoni 3.8 n'omusango tewali by the way naye ng'olina kyalo kimu olina ekyalo kimu kyalo kimu mubadduse ne woho oyinayo ne wange ninayo abadduse mumawulire gaffe leero MTN erongoseza mu daily voice bando zaayo kasita bakibala ne bakibala kyonna ku muwendo gwe gumu kati osobola okwogera ne ggulu kikunga wazenga wali okwatala olumza tegusula niya mutwala nze natwala nze nakulaba edda mu buusi nze namutwala akimanyi ate nga mu programu zaffe simulaba atagala ne ground teyakoma olumale tuddeyo Chikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl of Africa FM ekula ly'ogwe omuntu wa bulijjo nkyali mukasa kiku tuline Honorable Ronald Nsubuga Balimwezo wa Nakawa East nga tunulira ensonga ez'enjawulo. Honorable badde okyatubuulira badde njogera ku kasasiro kannange singa tuyiga okusortinga kasasiro ono waka n'obeera ono n'obuveera bubiri plastika n'omuteeka mu kaveera kamu bucupacupa obwo ebivunde endagala emmere gy'olidde kino biteeka mu gundi ebikuta otegera bulungi nnyo kakati nno ate ombanga olina ebikuta ng'ofumba emmere nnyingi nnyo balunda abajja no bigula ebikuta abalunda otegera then bw'obanga ebyuma nabino biteeka wabbali n'osanga nti kasasiro wo muyonjo oyo kasasiro gwe bayita omuyonjo nti bayinza n'okujja abamu ne bamukujjako awo
bamukujja kubanga bamwetaaga kubanga oli bwabe anganonya plastic ate gwenga wabisorting anakola ati ajja mukujjako mangu okuna bulungi nnyo era tulina abatwala kasasiro bangi nnyo kakati awo kwe kufuula kasasiro ono w'omutindo ekyo ngenda kati kyensomesa emmotoka yange eyo ngikozesanga katego mbajjako kasasiro naye ne mbasomesezzaako ate ku bwereere nno ne kasasiro mujja ku bwereere lunaku nteeka emmotoka at least emitwalo 2 mu mmotoka ne mbajja ku kasasiro mitwalo ameka bwe mba nsomye emitwalo 2 ekitone nnyo bwe mba nsomye trip emu mitwalo 12 ate nga tutaddeko za badriver tutaddeko za maintenance ya mmotoka tutaddeko kirala ago mafuta mitwalo 12 mafuta ontegera kakati waliwo ebirala mbyenzijako tubadde mu byobulamu ebyobulamu ebyo mbikwatira ddala kubanga omuntu omulamu yagasa era gye buvuddeko ssebo kadoze eggulire lyangu lyayise wano wabadde walabye medical camp simanyi oba wali olabiriko medical camp bwetu abantu ne bafuna eddagala ontegera bulungi ate eddagala eddungi ery'omutindo ne lisigala nawo tugenda kukola mu kampa endala ate alijja kusigalawo ate tukole kampa endala onfuna bulungi nnyo kakati omuntu ekeramu ddala nnyo ssente kubanga omuntu omulamu yagasa onfuna bulungi nnyo abantu baffe balaba balwadde ne bagenda mu malwali ne batasangayo ddagala wesanga nti mwana wattu basiba tebalina kye bakola kubanga omuntu omulwadde takola kati nze ng'omubaka parliament ndeeta nkola medical camp at least buli mwaka medical camp nga 8 ontegera bulungi nnyo nga 8 onfuna bulungi nnyo omwaka guno ndoza nakukola 5 nina okuba nti mu mwaka gugwako nkoze medical camp between 7 n'8 onfuna bulungi nnyo era eddagala olirabye lyasigadde olingi nnyo medical camp eno tulaba abakyala ab'embuto era walabye nti ne scan twazikoze omukyala kubanga waliwo omukyala eyabadde tagendangako mu ddwaliro naye nga olubuto lwa myezi 9 antineto nga tagendangayo era amazzi gayiikidde awo bamubuuza nti wali ogezeko muguni amazzi ne gayiika onfuna bulungi nnyo kati abo twabawadde mama kit ya mitwalo 15 netubawa benson ye tuwabaddeyo twabirabye netubawa benson buli omu netubawa mosquito net buli omu netubawa eddagala abakyala abamu baba tebamirangako ku folic acid akola kyoyo folic acid yayamba omwana bano abaana bazaalibwa abo bannakalanga abaana emigongo nga tegigatta abo folic acid oyo yayamba enkula y'omwana zinki kati abazadde bafunye eddagala erya buli kika onfuna bulungi nnyo bamaama ab'embuto twalabye bamaama ab'embuto 3 biramba bamama beseni z'abamazi twawadde ne beseni 2.5 ontegera bulungi nnyo bamama ab'embuto 3 onfuna bulungi nnyo ne tulaba ab'endwadde eza buli kika kubanga abaana badde badda mu masomero okusingira ddala twalabye abaana omwana addeyo ku ssomero nga mulamu grades eyongera asobole okuyita wa mwana omulwadde tasobola kusoma kati naye tulwakikoze ensusu z'abaana omusujja typhoid buli ndwadde yonna yabadde wali naye gwe wasobodde otya okutegeka ekintu ng'ekyo ng'ate abamu ababaka sipiika yabasindika baalemera e Kampala nga n'abantu balebaga ababaka twawulira nti babasindika tetubalabako eno naye gwe oli eyo program ku program ekikulu sebo taata ngaozo ziwandiikako nze nsula mu constituency ate sayingira byabufuzi kubanga njagala bikola munali consultant nali nfuna omusaala omunene nali nsomesa mu Kyambogo University nali nga tusinabana kuyingira byabufuzi nali nsomesa mu Kyambogo University nga nze consultant w'abakatuliki era ebizimbe wane biri wane Rubaga byolengera wano nze nabidesigning nga byonna ebiri awo nakola ne Archbishop Cyprian Kisolwanga architecture engineer nga ndi consultant ndi mulungi nnyo mukuba plan era omulimu gwe nasemba okukola ne Ssaabasumba gwali gwa Namugongo nga papa ajja nze nakulira okuzimba kwe Namugongo awo sisubira muntu ogamba nti nali nsasulwa onfuna bulungi nnyo kakati ekyo kiteeke wabbali naye nange nali nekolera consultancy ezange ng'omuntu wampita nenkuba pulaani onfuna bulungi nnyo kati emirimu nali nina nga nzimbira
abakatuliki bangi nga nkola n'emirimu emirala mu kampani yange bagiyitanga BNK engineering services so emirimu nali nina ompula bulungi naliko town engineer yes kakati okyandeeta accident eno gye nafuna okulu wange ne kuvaako era ne ŋŋamba nti wenaafuuka omukulembeze baana ayagala ku adressinga nsonga bakulembeze bataadressinze ze batakuteeko ey'enguudo embi yes sokolireko genda awo nenzija nengula ambulensi nina ambulensi 3 era ewaffe tewakyali muntu afiira ku kkubo okujjako ng'afiiriddewo abantu baffe tewakyafa trauma tajibwawo kabangali enakawa tewali kabangali yalejjewo muntu kagube mulambo gwa muntu ng'afudde baana yabafungiina ombula bulungi nnyo omuntu waffe twagala omuwa ekitiibwa ekimugwanira nti emmotoka emukoonye afudde oba tafudde aviirewo mu kitiibwa kigenda kabangali ya poliisi ewaffe tewakyali kwekalakaasa nti poliisi erudde okukima omulamba abantu bekalakasizza lwaki kubanga navaayo nengula ambulances kubanga nange emmotoka yankona nenjako okugulu naye namalawo ssaawa 3 namba nga siyambiddwa 2 nga siyambiddwa 2 namba nga siyambiddwa akabenje buli bampitangako buli omu awo erugogaawo kati obulumi obwo saagala butuuke ku bannange era buli wensanga wakabenje amasanyalazi gankuba okuvira ddala kugulu kuno ne gambuka mu bwongo ne mpulira mpulira obulumi bw'amaanyi mu bwongo so saagala kulaba nga ebituuseewo era ssebo ekyandeeta mu bukulembeze yebyo accident nembuuza ani avunaanyizibwa nti mukulembeze kwe kusalawo nenyingira obukulembeze osobola okubeerako nekyogattako otereze ebyo byolabye nga tubiteredde era ndi mukambwe ekyo kikulimba ndi mukambwe kijja ku nguudo ne leero nva kukwata ba national water ali basima ekkubo katugende empola omwezi guli oguwedde ogwa August twalabawo meeting ng'era mukutte aba national water abaali bagenda basimula amakubo agaali gakakolebwa mu Nakawa East ne mukkaanya zijjukira meeting yalimu ne mukyala Dorothy Kisaka wa KCCA ne minister ne Lord Mayor ne mukkaanya mwatuuka waate okubeera ng'ozzeemu ate kukwata balala number 1 omulimu gw'omubaka parliament kwe kulaba nti agoberera nnyo emirimu egikolebwa government projects ne programs eza government ontekera bulungi era report eyo alina giwa minister wasanga ebikyamu ebibadde ki oyinza obutagoberera nnyo nakuteekawo mbeera naye nze n'embeera ngiteekawo okugeza ndi mukambwe ku Port Bell Road ekolebwa kati Port Bell Road nkutte emiti gye basala kubanga nabagamba emiti mugisale nensaba KCCA baleme gigabugabi bagisale bagitwale mu masomero aga primary gikole ng'enku ate emirala emigumu tugikole mu embaawo zikole desks ez'abaana ninasanga abachina baziwadde subcontract okusema nga ate batunze butunzi atwala era nenkola ki nengenda ku polisi emiti gino egyali mu road reserve bage okaziyiriza oluguudo bali ku bondi kati bali ku police bondi bagenda kulirira na wakasisi na yale avunaanyizibwa okulaba nti agigoberera naye ali ku police bondi kati tetugenda kulaba bintu bya musolo nabyonooneka tutule butunuzi kubanga gwe mulimu gwakalondoozi nakutte nabadde ntambula ku bitaalawo erugogo nensanga emmotoka 2 zitisa asphalt omanyi kola nsolo gwe bajja ku nguudo twagamba atwalibwe ku division oyo asobola okuzibikira ebitaka gwebalakaseeko asobola okuzibikira ebiraka kubanga nawe bwobuvunaanyizibwa ndi injiniya manyi nti asobola okuzibikira ebiraka naye nga bamutunze nengoba emmotoka ezo nagisanga obubaka obw'MTN buno tutandikira nabo nina ensonga nabo katujje sebo webale kuntambuza wasemu n'obali awo bajiddewo leero national water luli baali begayirira tugenda bitereza begayirira wano kweze kubuulira ate kankubira engineer ndawo bagize
Nayagala okufuna obukugu obusobozesa okwanganga okusomozebwa kw'ensi eno. Kwandulira City Training Institute abalina courses ezitukana n'obwetaavu bw'omulembe guno omuli gardening and landscaping, decoration and events management, tailoring, motor vehicle mechanics ne courses endala nnyingi ku mutendera gwa diploma ne certificate ate ng'ebisale bisoboka buli muzadde ng'omuyizi ava ewala tusaanye kweraliikirira ku City balina ebisulo by'omulembe ddala era ebiri okumpi n'essomero ekikusobozesa okusoma ng'omutima gw'okuli wamu weewandiise kati okuba ku nooti 7 nooti 6 ne 3 nooti bwera nooti 5 oba ku nooti 784 866 oba bakyambeko ku maka gaabwe agasangibwa ku luguudo lw'e Nakawuka okumpi ne Nateete. City Training Institute. Yes, engineer. I can't lie, you have not come there. I'm trying to come in the morning, sir. Now you see the problem. No, I was caught up. Okay. Olaba engineer wa KCC. Ati Mugambi agendewo batemiku. Kagenze. Agambe ajagenda oncha. Kati abo osobola okubasangawo. Abasanga. Hello. Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta akumanda mobile. Kozesa mobile money okugula airtime. Oyogere n'abantu obutamala. Nigasta emunye mwenda hash oba kozesa manda app. Okufunira bano zineze miwende gya wansi ddala. Manda mobile. Koleza. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Chikumi musanvu katonyeze mwenda Pearl of Africa FM ekula ly'ogwe omuntu wa bulijjo tukyali mu program yabibadde bita mu parliament. Mukasa Fred Chiwala Kikunkyaliwo ne Honorable Ronald Nsubuga Balimwezo wa Nakawa East. Honorable badde okyatubuulirako ensonga ey'abano babadde beetika bikola nsi ebyo bye baawalakaseewo nga babitwala wa bana tulina obugagga bungi singa abakulembeze tubeera serious ababaka ba parliament tubeera serious mutegera bulungi ne tugezaako okuziyiza ensibi y'omusolo kwononeka kola nsi oyo ka erefa akamu bakatunda wakati wa mitwalo 4 ne mitwalo 6 ka erefa akamu akebyo bikola bawalakase webyolabanga ebyononese mutegera bulungi nnyo naye nga kasobola okuzibikira ebinnya singa kola nsi oyo musaanuusa n'omuteekamu n'omwongeramu beautyman asobola okukola ku okusiringa enguudo zino mutegera bulungi nnyo era emiting gyengendamu ne executive director ompuna bulungi nnyo tuleme okudda gamba tulinda matiriyo tulinda sente okuwera nga tulina matiriyo ono agenda okugibwa kuki tusobola omukozesa okuzibikira ebinnya kubanga enguudo zituzibikira ebinnya enguudo nkadde era woteka kukola nsi omupya otegera bulungi nnyo obanga nekwa nkadde nnyo enguudo zino tezisobola kuwanirira ono omupya ekiraka ekipya okiteekako gundi kiki ekibaawo kisala ne kisala olugoye olupya oluteekako olugoye olukadde n'oteekako ekiraka ekipya luyulika otegera bulungi nnyo kati enguudo zaffe zikaddiye zi-outlivinze design life woba ogenda kukola ekinene nikyosobola okukola kwekola sectional repairs nogamba nti otemi wawerako ebinya badde bingi koonako okolewo wonnaawo section wali ebinya sibiraka nti ogenza okukola akabaka akalaka kubanga ekyonoona enguudo gemazzi ekiraka okijja nekibeera nokimalawo ekiseera ekinene amazzi gano gainfiltratinga ne gatandika okwonoona layers foundation y'oluguudo kuba gayise gafunye point of weakness wegayita oluguudo luba ne foundation oluguudo luba ne moisture content ey'ekigero terina kgendamu nnyo mazzi olugendamu amazzi lubakinga wano wembuuliza nga committee member owakakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku by'enguudo n'ebyettaka era shadow minister for lands ate ssentebe owa roads committee mu Kampala enteekateeka eya Kampala enguudo nga mbi nnyo n'akamala emyezi gigenda kukola kati 3 nga ndi mulonde sisobola kukola miracles nga sinaba kuwewa na sente kola miracles ofuna bulungi nnyo sisobola kukola byamagero nga Yesu Kristo yabikola nti kibe ne kiba neetaaga ensimbi nawulidde president Museveni ng'avaayo SFC batulimba tebalina kibasobola tebalina experience mwabaka ba Kampala mukikkiriza setujja kukikkiriza number 1 njagala president akitegeerere wano nti SFC yashyaguddeyo negamba nti esobola okukola omulimu at less than 2 billion nteso gukolera sente ezitawera buwumbi bubiri kati akijjeewo ekyo
analysis yagikoleddewa abacha SFC bagikoledde luddawa obukugu bwa bukugu kyo bujone okulanga nti otebereza kuteberezi kyendagala okutegeeza ekyaliwo kyenawulirako nti bagenda ne badira ebinnya ne babala square meters ebinnya mu Kampala Tojukira Minister Kabuye chofatogabye report jabaleta mu parliament. Baba se square meter yebinya mu Kampala yokka CBD. Central Business District. Central Division. Ye baba zebinya. Ne bagamba ne babuwa subcontractors, contractors. Abaweda ko nga mukaga. Ne KCC team na ene etekawo. SFC na ene etekawo. SFC yabade yakubiri. Yakoze ndoza bilioni emu. Ne milioni lwechenda musatu otekera bulungi nyo KCC yabadde milioni lwenda nsinga baba bawereddwa sente bobe nyini timu yabwe y'omunda okuzibikira ebinya kwa KCC gyebesiza sente tebajiwa sente zimala otekera bulungi SFC yegamba nti ebinya ebyo sobola kubikola ku bilioni emu ne milioni chenda musatu na yejukira contractor baita da truck agamba sobola kuzikira ku bilioni emu ne milioni bina kati SFC Special Forces Command ani bwogenda okuwa contractor ali ku bilioni emu ne milioni bina SFC eri ku bilioni emu ne milioni chenda musatu awombera mpa contractor kubanga yaina obukugu mweche number 1 alina obukugu ne number 2 SFC ali ku musala gwa government tagenda kusasula bakozi SFC ali ku byuma ebya government taina obyuma byagenda kusasula ono contractor aina abakozi bagenda kusasula aina emisolo gyagenda kusasula aina abakozi bakozesa kubanga tuli mu bbula mirimu ekyokusatu aina experience SFC tainayo obukugu na bumu bwetulaga nti ekoze ku nguudo ate buluwa yatujuwera muteeka ki yeye naye munasobola okukiziiza twalabako president nga wandika ebbaluwa nti zonna project eza construction ziweebwe NEC engineering brigade ya UPDF mwami Museveni ayagala kugireeta kuwamba ministry ya works kiriza obagaana era otunula ebyuma bibabagulidde bingi nnyo naye ngeno alema oggulira ebyuma districts n'endala yo NEC district ezirina ebyuma ate zirina ebyuma tezina byuma kakati ogamba otya nti entetekamibwa mtetevaamu matanga tojuwa bikuta kituufu so tuleme okudda wano okubuza president kyagala okutegeeza bayingini abasoma tebalina kufuna mirimu SFC abaana ba SFC abamu nze nabasomesa mu university ontegeera bulungi nnyo ndi mukugu nze nabasomesa mu university nasomesa ekyamaga okumala emyaka 14 nga tenaba nakufuuka university UPK nasomesaayo kuva mu 1998 paka 2010 Jambogo nasomesaayo nsomesezza abaana parliament mulimu abaana abayizi abangi ontegera bulungi nolweso tulina obukugu naye tetuweereddwa sente ompadde obukulembeze tompadde sente nezo wali ogenda okumpanga nga roads committee ozitemi twalina kuba bilioni 24 n'obutundu 9 batuwadde bilioni 10 kati mbulya maintenance y'enguudo ze Kampala ku bilioni 10 yensonga lwaki mwami Museveni aleeta azuwe mutabani we kubanga bagala okulowozesa nti yasobola ekibuga kyali kiremye era olaba gundi Muhozi yakisobodde Muhozi tumukwase n'eggwanga ontegera bulungi nnyo yasobola okugulawo Rwanda boda Muhozi yasobola era yagenda okwerekera gundi presidenti luddawa mugundi yasobola kugamba no where asobola ki kiki asobodde okukola akitulage special advisor on special operations presidential advisor agenda bikolere wa Museveni agenda bikolere wa Museveni tetuganye omuwabule sijja kutyobola mukulembeze oyo naye tutuganye omuwabule ne bina birekere bajjeno baabyo ebyengudo birekere bajjeno engineer omajjeno abeera jjeno wonna mu nguudo mu majjemu eri nedda naawe ebibiveeko so tetugenda kukkiriza
gundi kuwa abantu batalina experience nti bakole enguudo zaffe nga tulina abaana batalina na mirimu obaleme dubbawo emirimu naye lwaki bo abantu bo balowooza nti no KCCA ne local government zeziremeddwa okukola ekifaananyi kino ekisiigiddwa okulaba nga enguudo nabo benyini tebakoze kimala nabo benyini aba KCCA tebakoze kimala ontegera bulungi nnyo ba escalating costs onfuna bulungi ge mazima ne bazongeramu bakola cartels onfuna bulungi yes cartel omanya kola cartel okweko baana omukozi ne yekobaana na gundi ne ba hiking costs ne bogerezganya ne contractor wano yongerawo zino nebeera nga kilomita emu ejja kukolebwanga kawumbi n'okusoba ne contractor asooka bamugambye koleezo n'okubira bamugambye koleezo n'okusala bamugambye koleezo otegera kateyiro ogitegeera bacontractor bayinza n'okukola kateyiro bo bennyini nebagambwe ojja kukola biliyoni 10 nze nja kukola biliyoni 9 ono akole biliyoni 5 naye ng'omulimu ddala engineers estimate gaba biliyoni 5 kati wattano bajja kuwa wattano gwe batemerako ku mulundi guno ono naafuna mulundi guli oli naafuna batema kakati ebyo tulina okufuna abantu abagala eggwanga ekyokubiri framework contracts zino KCCA zeekola ziri very expensive tuve ku framework contracts ekyo kyensaba omuliriza wa 107.9 Palo of Africa FM ekulali ogwo omuntu wa bulijjo tukyalina ne Honorable Ronald Balimwezo naye gwinga onoonya abantu abamanyirivu abeesigwa era abeerufu mu nsonga z'okugula n'okutunda ettaka okuzimba amayumba n'ebizimbe ebya buli kika wamu n'okusolooza amayumba eri gwe landlord abapangisa gwe bamazeeko emirembe nkuzigirira abashama Property Management Limited basangibwa wano ku Akamwesi Mall ekyebando Gayaza Road ku floor kusatu room number CW noti 8 kakati boba hobetaze bano bakubire ku 075 beba Shama Property Management ensonga eyo bajja kuba bagikwatirako ate ly'essomero lya Dar es Salaam Secondary School lyesowoddeyo okubeera nga lisomesa omwana oli yadde ne boarding one level lisangibwa wano Kijjana Ngabo Masuli Wakiso District okwata luguudo lw'Ematuga Semuto bano bayina ekyenjawulo nanti bagaba half basari eri omwana ku mitwalo 45 jokka ate ng'ogifunira wano ku 107.9 Pal FM bakubireko essaawa eno mulabe engeri gye mugereziganya ku 0750 85 59 29 olwo buli kimu kijja kuba kiwedde naye waliwo operation kuva mu bupangisa ey'abasedika Real Estate wakati ng'osobola okugula poloti ziviira ddala ku miliyoni 2.7 paka ku miliyoni 7.2 bano nno ogenda n'oggulawo akawunti nabo n'obeera ng'osevinga nabo ssente katono inawe 2 paka bw'olimalayo poloti yo be basedika Real Estate ng'ate poloti teziriiko bugulumbo bano basangibwa ku kizimbe kya meeya Wakiso n'Emwera nayo balinayo yaafiisi lwaki tobakubidde ku 0702 43 93 77 basedika munnange byonna mubeere nga mubimaliriza bw'onomala okufuna poloti mu basedika olwonoonya ebizimbisibwa ozimbe bamukalwe enterprises ataawo be bakafulu bayina seminti mitayimbwa misumaali tank mabaati langi tile plywood n'ebyamasanyalaze byonna obifuna jangu wano ku Kampala Rashid Kamis Road ne Busega okuliraana Show Masaka nga ne Wampeo Gayaza nayo bayinayo yafisi gendayo obyefunire ojja kufuna ekyenjawulo Honorable bwetunuulira ensonga eno ebadde erudde oba olyawo nga etambuzibwa oli mu kibiina kya National Unity Platform era mwabadde mu countrywide tour ng'ekibiina kugulawo yafisi n'enteekateeka zonna nga bwe zitambula Honorable kiki mwasanze okwetooloola eggwanga abantu babadde baganuupa oluvannyuma lw'okufuna ababaka nga 40 nga bavudde wano mu kitundu ekya Buganda ekyo kibiina kyawano kyabaganda wabweru wa Buganda tebabaagala nendoza wakirabye nabadde neebuuza oba olina ne dipu mu kamwa wageze lwoga kino kifufu
ontegera bulungi nnyo kyabadde kika ng'oweddibu agamba atya kino kifufu nwaliwa n'afuuwa ekyanuupu kakati njagala okutegeeza batuwuliriza nze nabadde sirabangako buganzi nina omwami omu nabadde korea nembanga nabadde n'omwami omu banoze ku delegation egenda okuba nti twabadde ne gundi delegation ya Busan Expo egenda kubeerawo 2-3 twagenze wano ababaka okuva mu Uganda bawerako naye omusajja omu yaŋŋambye nkubuulire NRM egenda NRM egenda n'abuuza walabye ekyabadde erira walabye ekyabadde Arua walabye ekyabadde Luweero walabye ekyabadde Mbaale walabye ekyabadde Mbarara ontegera kwegamba abaatugambanga nti tuli wano mu Buganda balabye obwagazi bw'abantu ekyali ehoyima kyali kika ojja kuŋŋamba nti ate nkandireti nga yagudde nga by-election mwafunye obululu 13,000 nedda kakati kyenjagala okutegeeza ekyabaddewo banze nabadde ehoyima enakubira nga tulina okukyaza wiiki noga ngenze hoyima ndi hoyima we nava mu nnyonyi ku Mande saasala nakusala neŋŋenda ehoyima era kye nasanga ehoyima nga Katonda yakikoledde Danubu obuganzi obwa Bobi Wine bunene ate baleme okugambanga nti abantu nti bajja kulaba batunuulira buli omu ne bagamba bamuwe nedda ekibiina kyaffe kyagalwa kandidate ayinza obutayagalwa omu naye ng'ekibiina kikola ki kyagalwa nalabye obwaganzi obwabadde ku people power bwabadde ku president waffe Nup nenzikiriza nti twali ayinza tujjawo bino poliisi tiolowooza nti yeraliikiridde bwereere yayimiriza naye ng'ensonga nebagamba waliwo abatujjwa bagenda okuba era ebyo egenda bireeta ng'eyagala kutandika kuteekawo mbeera yakuyimiriza naye nga twali batujju mazima tebaliiyo ne president wa Nup yabuuziza ate ku kivulu ekyabaddeyo Sindi ne Shiba abakuba bomba bawumuddemu kwegamba tewaliyo batujju ensonga omutujje ye people power ye Nup ye mutujju sobola nti bagazzaako okwagala okutuyimiriza naye njagala bategeere nti teri muntu n'omu alina buyinza kuyimiriza right za muntu kutambula naye kankubuuzeeyo Nup ddala kibiina ky'abasosoze nedda taata katabaazi ate baleeta ekyo tujja kukikkiriza ddala nti NRM yeviridde ddala ku mulamwa katabaazi wa Nup yawangula gundi mutanzige Sempijja owekitiibwa Sempijja bamulanga kimukalungu munyarwanda Sewungu Joseph Gonzaga ali proud okwogera ku gundi ye ku ggwanga lye munyarwanda meya gundi chairman wa Mityana Mugisha ontegera bulungi nnyo jangu wano bagundi ne Kagabo yatuvuddemu ontegera bulungi nnyo jangu bangi nnyo bangamba ne Karuhanga yes otegera bulungi nnyo kwegamba abantu bangi tetuli basosoze naye mbuuliraayo ow'eggwanga omukyoli Mwankole avuddeyo nti yawangudde akalulu tabamutwala nkyagi katufune esimu 0759 ne 0782 tukwatayo omu babiri linnya na nsonga yate tweyongereyo. Halo wanji njogerako nani? Katoke Kironde ensonga yo. Katoke mbadde siriiwo naye nja kulaba kankwesooke navuddeyo Katoke bambi nali bwene era nekuweza ka message ndi kankomewo nakadda. Halo kale sebo nawe jebale Inaman embalwa ensonga yo
Okay, katfunono. Hello. Wanji sebo. Kali sebo nawe jeba njogerako nani? Sekandi osinziddewa. Sekandi ensonga yo. Kali sebo. Wanji sebo. Angire kudoboza. Agamba ifusiye kola amakubo gabakkiriza. Ifusiye kola bino ifune musala ngabo kyogedde. Kalolere mugina avaawo anga buli kimu bakiwanga. Okay, yagamba nga bali kuludda mukwatagane muziyize ebintu ebyo nga SF sokola bino byonna mwogeze eddoboozi limu. Hello. Wanji? Kali sebo njogerako nani? Munabutambala ndo mutahabu. Munabutambala. Ewafu ndiwe butambala ndi musajja wa Mwanga Kivumbi. Naye meya winakawa nakawa mubadde byake etano. Naye meya temwebazaako y'omuntu ajja ku ground wansi. Nayogera n'abantu ba wansi. Ndeke nyini kabakwogera nali nina ensonga zange naye bwenti. Najja mu ground awo nayogera nasanga. Okay, musajja. Sibo ne yanze. Okay, meya. Aba erinnya lya meya lyakwata yo nemirako ne parliament wampita meya ne speaker ngaba meya nakawo. Hello. James na Okay, James ye agamba abasinga okukola ennyo ntibatuuka ate ne beefuula ne baddamu eri alimu. Agenda kuddamu ono gwasembayo. Halo. Kale sebo njogerako nani? Ye sebo. Okay, ensonga yo naawe etuuse. Ono agambye atya? Ono agambye nti nno Kikunze Ssaalongo Ddumba ennamuŋŋona kwe tulituuliza ddala Balimwezo omundabira nnyo. Ono n'agamba muzzukulu wa Bazili we bali kuweereza Hajati Kigozi Ekitebi. Ono n'agamba if all MPs would be active like Honorable Balimwezo, Uganda would be far. Thank you for the program. Amuwanambwa Severino nsinzidde Manafwa. Ono ye n'agamba nti nno we bali kuweereza munnange ekikuwe bali kuleeta omununuzi wa Nakawa alwaniridde abantu baffe ku ttaka. Ekituufu mu myaka gino ebiri ayambye bangi ku ttaka si mu Nakawa mukka n'eggwanga lyonna. Makanika Katooke Kironde. Honorable tusiibule banna. Njagala okwebaza bonna abakubya amasimu. Gazedda kiike. Nze natandika ebyobufuzi mu serious nali LC1 chairman. Mu nga nina emyaka mitondo za 19 Okay. Mu 1990 Ontegera bulungi nnyo. Nefuuka chairman vice chairman LC2. Nengenda kukuwa kansala ne bunnema n'enzirayo. Nene sigala nga nkola nga chairman. Awo naleta ne police. Gundi nga Katumba Wamala afuuse gundi. Ne musaba tuteke police luddawa Chambogo. Ndoza chalinga 98 awo. Okay. Onfuna bulungi nnyo. Era ne baganako n'ababbi security nga njagala security bababbi ne bakujjako ne mundu ebikonde Chambo gaawo kumbi do wasaba sajja nali wakabi nnyo kakati jawa checking nga mu bochali namu checking nga mugana wa lwaki njogere bigambo bino ndi time yatuuka je nvudde wala nzize njavula kitandise jjo naliko kansala mirembe gya Sebaana nga nze muvubuka alimu ne kansala Lubowa
kakati abagamba nti nja kukyuka babuza tokyuke sisobola kukyuka kibuzo kimu tokyuke sisobola kukyuka kyensaba Katonda kiri ekintu kimu nti tusigale nga tukolera wamu tusigale nga tuweereza eggwanga lyaffe kyensaba nti buli member parliament akola obuvunaanyizibwa bwe amazima agali nti tulina emirimu mingi esobola okukola singa buli kimu bakikola leero mbadde ku ground olugula nabadde ku ground leero nsikute n'aba national water era nyongera okulabula aba national water banna abatema enguudo onako olw'enkya ngenda kulambula kibuga enguudo zonna mu kibuga ngenda kulambula nsanga wa national water ng'atema oluguudo nga talina permit oyo agenda kusula mu kaduukulu nsanga wa MTN ng'agenda kusula mu kaduukulu ffe tetujja kutema nti ebinnya babitubuumira bamwe mutema nguudo ekyo tekigenda kubeerawo njagala okwebaza Katonda namwe mwena abakubya amasimu Katonda abawe omukisa. Okay, mama usina ekazo